olwaleero kano kalowoozo ebyobufuzi byawedde essaawa eno tulina kukolera bantu abatutaddemu obwesige era nze nzikiriza nti wano tetukyalinawo people power era tetukyalinawo NRM kati tukolera bantu baffe. Nze gye mpangaalira mbagamba nti bwe buba bwavu tebulina kibiina bwe kireka obwa NRM nga bwe bunnuma n'obwa NUP bwe bukola ki. N'olwekyo tusitukiremu mwe abalondeddwa olunaku olwaleero oba abalayidde olunaku olwaleero tulabe nga tukolera abantu baffe ate era basobole otuzzaayo kuba nzikiriza leero gw'olaba ng'emyaka 5 egiri ewala naye emyaka 5 giri kumpi. Leero bw'ogaana okukola abakututteyo ate era be bagenda okukola ki okujjayo. N'olwekyo tukole obuvunaanyizibwa bwaffe obwatulondeddwa tusobole okusigala mu ntebe. Ekyo mbasaba busabi. Engeri gye ngambye nti ndi omubaka wa president ku nsonga za projects ez'abavubuka ffenna eyo gye tuwangaalira tubangula abaana abawala n'abalenzi mu by'emikono. President yakiteekawo nga kya bwereere era mpulidde nyiike nga mutabani wange Mulonda agamba nti eno ewaffe teri kyokka ate ng'obwedda magamaga nga ndaba population y'abavubuka yekyasinza obuki obungi. N'olwekyo taata nkusuubiza gwe nga chairman wa sub county nti ngenda kukola bwezizingirire ndabe nga mukama wange muluma kutu tulabe nga Mende ne Wakisa okutwaliza awamu tufuna skilling center. Kubanga tukkirize bazadde bannange abali wano abaana abavubuka ennaku zino boonoonese nnyo naye ate oba oliawo n'okwonooneka kwabwe naffe tutaddemu nnyo amaanyi okwonooneka kw'abaana baffe. Ekyo